bamenye barabamalayo mukodomi wange mukwano gwange nesaki sewagamira muliru baartist bannafulena famire z'abagenzi Paulo Kavero ndabyeko nomuwala omugezi amazibasobenensenekanyo bannabitone bannafulena abawagizi b'ebitone mikwano ne Paulo Kavero basebo ne bannamukama bulungi n'obudde bwonna ebisinga babyogedde ate nga nange bekikiridde naye seza kwerabira nange okatatokoziranga ekolooza bangi abebaza abo bonna abawamuteekateekere ebalina ate mbebaza ekyenjawulo ebalinaekuta mwebale nange bozijukiranga omukwano gyakagero mingi bwe nafuna kaadi eyo kyazaamu amaanyi nemanya nti kafeerika si yali amanyi kyategeeza kinene gyendi naye naabaloludde mwebale nange bozi nsaba okwetonda okuka ekitegeezo manyi babakatuliki mukisa tebakerewa oba okulizibu obaani tebakerera mukisa naye emirimu egyekiri nafuna okutawuka makya infact abakatuliki oba olumukisa wakiroliirizikere okutako naye baddeokukakigaswa mbeerawo bayo nange bagadde nnyo okubeera enkonjero naye nga mumanyi omwana wange sina ddendi yange kukola mulimu nakweyumirwa kitoni katonda kyeyampa sikyalina ndenge kuyimba nyimba zenabootangi zinalizimba olwendera kyova olaba fubye lwaki ntekoa leka feri byali amanyi ekyali ebigambo byakekujakuba era njekulesigamya byabakulu bange byeboogeddeko badde nkuliza kadde waffe sekuka esiyasa nga tubulira ebigambo ebituufu waawo artist bagezi singa etuugera nebaikola nekyandisizewo okusingawo ayogere ku kintu mazima tukole byonna ebikola mazima kirungi nnyo ekyo era sikatwakikikola ate twalikulutulaakutudakudaita feba artist banabitone batwita banabitone sika ebitone byokka fabuliki batwikiriza ebitone byawaubi bingi naye wakife bebayita banabitone kiringa baloi bagamba landi baloya basoma naye wakiwonya bagamba bibafu kati nawe tulekeriza lwaki tuleta banabitone kubeera ebitone byaffe byakuzo nyo era bingi nnyo okujja n'ebitone byaffe bijjanabingi era abantu ababikozeseza obyambalomulaba kyebakozesa omwandiso baina makasitabe yatugamba the civilization is not complete without its art, the highest form of expression of human intelligence. Civilization okukula kw'ensi tekusobola kutuuka ku ntikko nga temuli art oba ebitone oba ebiyini byensi kubanga febanabitone fetulaga okutegeera okukyasengeeyo oba okulaga entiko byamagezi g'omuntu era kisobola okutuusa sigatulakukozesaawagambi atukozesa amazima atwogedde amazima amazima tekaba kulimbakokka abalagabira mukukola ate nemukodomi wange mesaji efakiyatulina ebbanga lyonna lyakwagala fe abakatoliki tubeera ogambye nti singa pulezidenti eyatmanya badde amasomero gaffe ekereziya agayisa abaana amanyi badde mubalwalira naye kristu yakikola mu kwagala bino yabikolanga aterekera ensi ye gyakajjana kubaawo agakugamba
okwagala so omuntu yenna yenna asoobawo okulaba obulungi n'asalawo akusata olwagalala bonna kikibeera kwagala naye ate oba kisobola kwagala lwaki ogeeyagala okukkiriza akakasa lwaki tulonde ku mazima n'okwagalana bannange amazima yensonga lwaki ate simunamu era mbadde wano simanyi era nabo obukulembeze bwagomingi manyitegeereza abayimbi bannange ebigambo byonna by'enjogera osobola okutwalulaga ku bayimbi wenda badibinamumaso kuba kyali kibalimana ate nga bibannange ate nga kisobola kusinga amanyino kwa bulingi amazima nze ensonga laki kisasobola kwegalamulimu amazima yensonga laki artist bagezako kubashingira zaza amateeko mangi nezijja mu kikowooze mukadde bwafeepa wadde olusemukugagambe kubagalama naye kakasasa nagazekwako singa wakoona wajudde singa nebulwadde nabamati lwaki siwakumanyizera mwenjawo naye amazima ago lero nandisanisa singawo okubengala ezo gagenjogera kuliga kuka mulitima naye ngejjemukubyeza kuuza kagende baganda bange pawulo kafere okujjukira maama nibasole tukujjukira tujjukira jjajaabayingi kristofa sebatuka olwebyo byebaali si bebaali basinga okunyirira mu sonna si bebaali basinga okusoma naye nkwatako n'ekintu ekibatukijira mbeerawo neolowooza nabayakugamba naye nga basinga kafere kyali singa takiriza okuyimba singa nebawulira oba singa bakuaa singa basudde akyali singa takyakirizibwa kuyimba oba singa bakulira kubanga ekyali kibasinga okuyimba era bakimanako tebanoonya sente tebanoonya wabula ekyo ekyalamu nakibayita kooli oba obutume katonda bweyatondera buli omu bamutonda abamutaddewo obubendeera naye olw'ensomo naye ffe bamusindika kukutakimubulamu bwabwe tukikoze abasawo baboogera ebyabwe abasomesa baboogera ebyabwe abalingi oba abasuubuzi baboogera ebyabwe naye artist oliolwamutakiki baganda bange tutambudde ebigere bingi nnyo nga tutegeera tuli wano abaali abakulu katutukuze abaali abakulu kati batandise okukatibwa abaali tebannazaalibwa kati bakuze nabo batandise okuzaala abannaaba obwo obulongo bw'abasubi bwali bubeddibwe kati baaba abakazi abakulu ensi etambula naye eba artist abali mu generation eno tugenda kutuukirwa kutya okakasa oluvannyuma lw'emyaka 17 omaze okufa baligera ku makya tugende tukukire senkuube siyaasa oba tukukire ekyakulani oba tukukire nezakisemakula oba tukukire akunamu okakasa kinaabamuki sigala ekyekisoboka naye okumekeza ekiwa kinaabamuki byokola kati biraga kiki kinaabeera kubanga ebinaaba maaso baganda tuli mu bikola kati byosalawo olunaku lwaleero byebiraga obulamu obwabantu okugenda okubeera emyaka 5 10 20 kati sinali mulaasi ali muyimbi era nisinga omulamu wange kwata nebizinga ayisimanyiza zenaiwako ebyebyange okotokiwanga ogesa ajukira ngagezeko okubeera anserious okubeera naikubeera kuzaala naye kamanyikiriwo okutuuka ekiseera okutwala abafesa batukwesiga batukunzi ab'ebitiko batukwesiga batukunzi olwaye batukwesiga batukunzi kwekulusitukiramu okuyimirira kwanga amazima era kyekyakukusawo ensonga lwaki ne bannanga baki kakazanai bajatusibatwaganaye wabaneyo bendera abakulu abatusukako mwali kristo kasebatuka ewangakukamunokukwabo ng'alina mumonya olw'okuyimba amazima firulaya yawangamukako n'abamu okuyimba amazima mbagaali kwano bafiru bamuta kyambadde bamuta jese kasirika yimbagale bafiru bamuta n'abalala naye
tuli wano nakubaleo olwasakufaasi z'abasajja kubanga ebibozi bya akisi bituuka wala nnyo jagala mukitekere kumaniriza ku akisi banani mumanye nti ensonga lwaki gavumenti ekwata biliyoni 30 ezisobola okuzimba eddwaliro ezanga n'ezigabaniza ba akisi kusobola okuziika era amaanyi gemulina amaanyi ago katonda yagaba okusikula byonna yagaba wakusobola okugenda okuyamba bannamma baganda banabakole bakyega mu mukama si balama okukola era kibawagira kukola naye nga sababiire mazima emukuze zirina okufuna obwereere esente zirina okufuna obwereere ebyawalaka bekugamba obireba amazima n'amazima amakule abeereere zinagula andaba ekigambo zabakadde kibuliranga kyabwetobaza nnyo mukadde wange abaliwo olunaku lwaleero tuwa kifaananyi ki abo abagenda kutunda kukuba tugenda oba mwagala oba temwagala tugenda kufa fe abamanyi nti anytime tugenda okufa namwe abalowooza nkulise mwena mugenda kufa ninamawulire amayagobabulo naye bwe tunagirira tunaba tuleeseeko nkololooza eki fe ba artist ab'omulembe so ndowooza baganda bange titwangoberere ebigere by'abasajja ne tutabajjukira bujulizi engeri y'okujjukira pawulo kafeerisi nga siyaku yes maaso ga katonda tumusomera emisa era nekikoze naye tekimala kwe kutambulira mu bigere bye ne tukola ekituufu ne twogera mazima most important ekirabo n'eddoboozi ly'amaanyi mukama lyakuwadde ne tulikozesa okwogera ekituufu baganda bange musajja omumanga omukisa tugamba nobody can make you a slave without your permission tewali osobola kufuula muddu okugjako okumwadde olukusa abayimbi bannange muwadde abanyigiriza abantu bamwe olukusa okunyigiriza abantu bamwe ensonga lwaki batwagala olwomukwano olukwata ku muntu lwabako gwabeera mukaka oyimba kuyisibwa abantu bebayitamu nobanga abeera nabo ozanya omuzanyo mu mbeera y'abantu nobanga abeera nabo ate mukunyigirizibwa nawe tubakumaze okusinga kati ate bakajja kulego tetukyasinga businzi wabula batukozesa okuziba emimwa gyabo abamuffe abasazeewo anti kanyene yogere oba munambiru tanyogereze kanyene yogere bajja kunonyamu nambiru bamutemere asobole okuziba omumwago nkozesa ekigambo y'okuba oli muganda wange nandikozesa ekigambo endala nandikozesa erimutwe naye ayinza okukaswere so baganda bange katujukira pawulo kafeero olwawo okubasika n'abakadde bange naye mbanjagala muzikirize n'obuwombeefu obubaka mubawule bategeeze tulina obuvunanyizibwa obw'amaanyi to whom much is given much is expected katonda bw'abakuwadde bingi abasuubira bingi abaffe ekidumu katonda lyakuwadde olikozesezza otya okuyamba abantu bo basubire yatuyigiriza nti abayimbi tubeera abasomesa abantu abakuwuliriza obasomesezza ki mbawagulu ngambajjukiza alina nonkozesa ekigambo bajjukiza kubanga manyi nti mukimanyi tituli wakati okunyigirizibwa ebintu mubibula buwanana bwe twogerera kati dizayina gwe bayita latiifu kasumba abakolera engoye yonna ba artist ali mukomera si lwakuba nti yadde si lwakuba nti yamudde si lwakuba nti yakoze sijo naye lwakuba yatuuka olugoye bobi wine nagenda naluyiramu olugoye oluyina naluyiramu publika leewange tebalina kyebakoze wabula bagende nebakwata latiifu ate bwe bati bagenzi bakola naye kakati gwe artist bwogamba nti oli neutral gwe bwogamba nti eno tolina ludda nga waliwo obutali bwenkanya obeera ku ludda lwoyangiriza eyo bweyakakira tenese gwe notulayogabayo ebyabo ebyekwatako okubeera ku ludda lwange so buli bwe muziika nga waliwo okuyigirizibwa omuwandiisi omuyagamba bwe baana abayudaaya baziika wasaali muyudaaya ne baana abasiraamu nensiika wasaali musiraamu
ne balina abantu yeesiba kwasalimu bwe bamunanze wali tewaliwo kusobola kunyogerera baganda bange abasuubuzi bali muzibu tusiise kubanga bakusasula abasomesa babeera muzibu tusiise kubanga bakusasula naye mwena mukimanyi bagenda kunona mmwe ate ekiseera tuli wala wabula kisajja faali basole wagegende nnyo naye nga mbira ddala waggulu njagala mbakulume entooki bulamu n'omaaso baganda bange muveewo nga temunakuwadde lunakulazi olw'ebizibu bye mbasogere naye nga mulina n'essuubi kubanga tulina essuubi mukama abeera wakunaba kumiikiriza nkulu ssemuga kyogeddeko nga agenda okwagula nawangula naye bakuteeka ekyo nti feba artisi wadde twesobolako omukuffe katonda n'amusaako omukono gwe n'akikirira abantu si byakubeera nti twagala omuyingo pulezidenti gwe nedda si ekigenderwa kyaffe banange ensi yaffe nga ngate tusobola okukitereeza nesinga nawo kakwekizaamu muvuga ku luguudo uganda erina lwogireetwa ya kilomita 3,600 ezo kilomita 3,600 njagalakubuulira nti tufiibwa sente omuzi triliyoni namba buli mwaka ebiwandiiko bya revenue zirakasenga nawo wano mu uganda bajeti yaffe ku sente zikuŋŋaanyizibwa kwota yaazo eddibwa bigenda mu nsolo singa tubeera n'obukulembeze obwesimbu nze nenaabeera pulezidenti oba omukulemeda omulala ne bwabeera omukadde wange aweza kusado esente zidibwa zokka mu corruption zokka nga tukadde muzonda zokka ezo tiriyoni namba mu myaka esatu enguudo z'omu uganda zonna zibeera akawunti zonna n'olwawa n'ezokumizinga nekikikolebwa kubanga munange gwe munauganda tolina buyinza kwogera ku sente zikusolozebwamu muli kusasula musolo nakusirika eyo tekisobola kubeerawo okuddako nga bwe ba artisi musirika amaloboozi gammwe naye bwe munasirika mujja kuba mwolekedde kufa buli njagala muddeko emabega emyaka 2 artisi owakaliba yakateera artisi nze kyakitibwa nnyo okubeera mu maaso ga mukadde wange olwekisebata omusajja gweguzeeko nakyamugamba naye bwe tuba togenda lolwekisebata balina nokubawo ekibumbe kyekifaananyi kyo kulwamuna bawutuwano obe balala kyekimu ne basuba kyekimu n'abalala naye tekisobola kubeerawo wabula batulimiisinze batufudde basaliriza edeeyaku bisaliriza emabega emyaka egiise hapeland tutasobola kusangawo bolimundu nebirala kusangawo kuba tetulina consistency eyo ate nabatufuga fe tebatulaba ngaabantu wabona batulabanga oyo mukozesaawa awulwayaapulaida oyo mukozesaayo sirisaba bino bibagamba mu mukwano okwagalana kyabulabe nnyo okubibagamba neneesaana nyo bibagamba baganda bange kansubire tutte mu mwoyo mulungi oba okwagala era sibagambe kulwange bagambe ba pawulo kafe so abaagala okusingira muyingire pawulo kafe neyanza nnyo okumpuliriza basebo ne banyabo twagalane tukolagane tutekewo ekifaananyi ekirya every generation has a responsibility to prepare another generation buli kiki okubeera obuvunanyizibwa obudde temwalira ekobiwanisira ewandomisama temwalira ebamentonisama singa tiwaliwo bakafeeri temwalira bakafeeri singa tiwaliwo bakajije nabata basookawo temwalira singa tiwaliwo basebatuka naye mulimuyaekanga azimbe ng'azimbe kukolitera nezizizikanamulinaaawakulola bano abolwigire tebakutereza ntiwali enyanyefiuse no kwolitera n'amazima gewogerako kugira ddala artisi twalinga bakwogera mazima nebakulubirwa ababaka nga balongo bayiva ku mazima ebikoli yaffe n'omwogezi omukakasaaaaaokotudde yagamba nti art is a reflection of the society. We are the mirror of the society. Tulinda liwango ya society nagamba nini tulinda liwango batuyagala
kiolaba bannayuganda kyoba okyusa tweyasangalibwamu kati amalokofugakugera ebimbanga naye nga tubyogera mu kitiibwa kati tulina obuzaana okunaniza okuzimba abo abaanagako ompisa okukoite ne mu kulowooza bamanye ekisi bakozesebwa oba balina okubeera abantu baabwe bwe balina okumpuliriza abasinga bana era nesonze olunaku lwebifuna emmere yange nange nayagadde mumukama His Excellency Kyagulanyi Robert Ssentamu akulira ekibiina ki National Unity Platform abadde ku mukolo ogw'okusabira Paulo Kafeero omuyimbi w'eggwanga. Olwaleero Paulo Kafeero awezza emyaka 17 nga mugenzi. Olwaleero bategese omukolo ogw'okujjukira okufa kwa Paulo Kafeero ng'eyali omuzira w'eggwanga Uganda. Paulo Kafeero emyaka 17 nga mugenzi naye mwana wattu bakyamujjukira mu byafaayo kubanga y'omu ku baali abazira b'eggwanga lino. Kyagulanyi Robert Ssentamu akuutidde bayimbi banne okukola ebyo ebiri bajjukizaako nti abayimbi bangi bafa ne bafiira ddala naye Paulo Kafeero ne bwe giriba myaka emeka tebalisobola kumwerabira olw'ebyo ebyannaggwano bye yakolera eggwanga lye. N'asaba nti waakiri bw'obanga tosobodde kukolera ggwanga lyo kyokka ate teweegatta ku balinyigiriza sirika obeere ng'atalaba bigenda mu maaso okusinga okubeera paati kwabo abanyigiriza eggwanga n'obeera ng'ojjukirwako kimu nti gw'omu ku baali banyigiriza bannayuganda. tukiika embuga kuba twetaagidde era kkiriza akuloopere nti mu bayimbi abo muli mu kitange Charles James Ssempuuge ayimiridde wano n'eddirampeeyo omusajja oyo eddirampeeyo yasenjamukolinyo His Excellency alagambye fe abeeko obwetuyimirira twogera tusigala kuki ku mazima ne tunywera era nsaba mu maaso ga faatha wano ojje oyogere eri abantu be baagala byokka nga bw'osomesezza eggwanga bwensaba ojje tukulaakulanye abaana bano emijiji emito neyanzanya omukisa ogumpadde kumpeereddwa okwebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu balina ebigambo ebirungi abantu bano bawulidde bulungi tuli batono lwali netujja byongera gyebirina okugenda neyanzanye neyanzenge siyinza kwogera ku bigambo birala byonna mu protocol gye basomesezza